الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Allah yebazibwa kyatutaddewo nga tuli balamu, ne tumusaba Allah atugonnomoleko ekyengera ekisinga ebyengera nga ekyengera ekyo si kirala kwe kumutya, okumutegeera ne tukola bye tukola nga tubikola ku lulwe. Abantu abasinga obungi mu nsi mwe tuli tuwangaala, naye tekitera kujja ku birowoozo byabwe nti ekiseera kyaliwo nga tebaliiwo. Baali luddawa? Ekyo tebakyebuuza. Lwaki we bali olwaleero we bali? Nakyo tebakyebuuza. Balagawa? Nakyo tebakyebuuza. Bagenda ddi? Nakyo tebakyebuuza. Ebibuuzo ebyo bina singa omuntu yali asobola obyebuuza ntakera wabaali baali badde abantu batereeza. Abantu Allah bawadde ebyengera ku nsi, ng'ebyengera ebyo tubirabye nti si bye ebisinga. Oluusi balagajjala, nga n'ensonga y'obulagajjavu y'ensonga yaffe ey'okubiri egenda okuviirako abantu akatyabaga. Era ng'obulagajjavu tubulabye oba tubulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yabuzikiririzaako emirembe mingi. Bubi ndwadde bwekwata omuntu, era yewemu ku ndwadde egisaasanyizibwa shayitaani. Mbi al-ghafla, ghafla bulagajjavu bubi. Tosobola kulagajjala n'oba mu bantu bagenda kwesiima abadan. Naye nga bw'otunuulira mu bantu betuwangaala nabo, endwadde eyo eri common mu bantu abasinga obungi. Omulundi ogwayita twalaba al-kibru, okwekuza, ng'abantu beekuza ng'ate beekuliza ku byengera Allah byabawadde. Bw'osanga omusajja nga mugezi kafulu, ekyo kiyinza omuyambako okusitama ku balala. Bw'osanga alina ku busente atalama ku balala, ne yeemulisa ne yeekuluntaza. Bw'osanga alina ekyengera Allah nga yamuwa abaana abawerako, yeekuluntaza. Okwekuluntaza twakulaba nga ndwadde mbi, naye endwadde eyo ndwadde mu ndwadde shayitaani oba ibirisi n'abayambi be bezisaasaanya mu bantu ne mu majinni. Yatugamba Allah mu sura ya 21 bagiyita suratul anbiya, aya esooka yagamba Allah nti iktaraba linnasi hisabuhum
okubaliwa kw'abantu kusembedde. Abantu bagenda kubalwa, abantu bagenda kupimibwa emirimu gyabwe. Ke kaseera ku bantu abatya Allah akateeka abantu ku bunkenke ne kajjanjaba omuntu abaddemu n'obulagajjavu olwa aya ezifaananako nga aya egani faman yamal mithqala dharratin khairan yara. Omuntu eyakola akasirikitu nga kalinga akaloolo nga kalungi, Allah agenda kukamulaga kapimwe. waman yamal mithqala dharratin sharra yara. N'omuntu eyakola akasirikitu nga kalinga akaloolo nga kabi kajja mulagibwa kapimwe kamusasulwe. Wali owuliddeko aya Allah wagambira fa amma man thaqalat mawazinuhu, omuntu alizitowerwa ebipimo by'emirimu gye emirungi, fahuwa fi ishati radiya, agenda kuba awangudde, agenda kusisinkana bulamu bweyagaza, tagenda kuddamu kubonaabona yadde okweraliikirira. waman yamal mithqala dharratin sharra la. Allah subhanahu wa ta'ala gan faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara la. Ayo ebadde gambeta, ayo ebadde gambeta fa amma man thaqilat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu, n'omuntu aliwewukirwa ku minzaani ebipimo by'emirimu gye emirungi, fa ummuhu hawiya, alibaluguddemu, alibaluguddemu nga biwewuse, alibaluguddemu. Allahu akbar. wama adraka ma hiya narun hamiya, agenda mu muliro. Ng'ekireetedde omuntu ono okusuulibwa okasukibwa mu muliro, kuwewuka kwa mirimo gye mirungi, giwewuse, emibi ne gizitowa, yakola emirimu emibi kaŋŋaŋŋa, ate emirungi ne giba gyamunguuba, n'akasukibwa mu muliro. Bulwadde ki obuleeta ensonga eyo? Obumu ku bulwadde bulagajjavu. Lwaki? Omulagajjavu tafaayo nsaala gy'asaalamu, tafaayo nfuna gy'afunamu wuzu, tafaayo kutegeera byasaala byo bye biki. Omulagajjavu tatunuulira mpaakinga gy'apaakinga mu ssala, ebigere birina kutunula wa, bw'aba akutama akutamya atya, bw'aba avunnama avunnama atya, bw'abakka wansi kiyungo kye kirina okusookawo, bw'aba asituka kiki ekirina okusembayo. Ebyo mulagajjavu tabitunuulira. Naye nga mbalayirira Allah kibi. Omu ku basajja abawangala n'omubaka yali sahaba, yajja n'asaala ng'omubaka ali wali ali ku bulaati. Bw'amala okusaala mu nsaala ey'akayirimuko, bwe yamala okusaza salaamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ddamu osaale, tonnasaala, saala. Omusajja yali mugonvu ng'era akimanyi ono alagidde tajeemerwa, n'addamu n'asaala. Ebifaananira ddala ne byasadde mulundi gwakubiri. Bwe yasaza salaamu, Nabbi namugamba saala, tonnaba kusaala. N'addamu n'asaala omulundi ogwokusatu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amutunuulidde. Bw'amaliriza okusaza salaamu, Nabbi namugamba ddamu osaale. Namugamba ya Rasulallah, wallahi sisobola kusaala bisingako awo. Nabbi amugamba singa Allah akujjuludde ng'osaala otyo, ebbanga ly'osaalidde n'akutwalira mu mbeera eyo, waalituuse mu maaso ga Allah nga toyinayo swala n'emu. Haditha eyo tekuteeka ku bunkenke.
okubuuza omusajja oyo yali asaala atya. Omusajja oyo yali Muwarabu nga n'olulimi Oluwarabu alumanyi, naye teweebuuza nsaala gye yali asaalamu, era tosobola gifumiitiriza. Bw'omala okuba nga agirengera nti ayinza okuba yasaaliranga mu bulagajjavu, ogisika ogikwanaganye n'eyiyo gy'osaala, osaala otya? Osoma otya Qur'ani? Yagamba Allah nti alladhina atainahum alkitaba yatilunahu haqqa tilawatihi, abantu abaweebwa ekitabo kya Qur'ani abagenda okuwona mu maaso ga Allah, yatilunahu, bakisoma haqqa tilawatihi, nga bakisoma mu butuufu bwakyo nga bwe kyakka. Allah nayongerako nagati ulaika yu'minuna bihi, abo Allah babala nga bebakikkiriza, bebakkiriza Qur'an, abagisoma mu butuufu bwayo. Aya yo teyabikutadde ku bunkenge bwotaba mulagajjavu, kubeera nti toteekebwa mu batakkiriza Qur'ani. Era mulowooza nti abantu abanaasensulwamu ti bano babadde tebakkiriza Qur'ani bagenda kuwona? Obulagajjavu bubi. Sallallahu alaihi wasallam ku Qur'ani agenda kuyimirira mu maaso g'ekitiibwa Allah, agenda nti rabbi ya rabbi, surati Furqan, Allah gali waqala ar-rasulu, mbaka agenda gamba ya rabbi, mukama wange Allah, inna kawmi, mazima bano benkulembedde abasinga obungi, takhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, bafuula Qur'ani ekisengukibwa, tebalina budde bwayo. Kiki ekisengusa omuntu Qur'ani? Bulagajjavu, talina budde, era nga ye mu kiseera yeewa obuwangaazi buwanvu, lwe naatabuka nja gisoma, naye kale tonnatabuka naye osaala. Mu kusaalako tomanyi kusoma Qur'ani, ng'ate Qur'ani Allah gy'asinga okwagala eyeesomwa ng'oli mu ssala, yeesinga n'okufunyisa omuntu empeera. Yensonga lwaki olaba abantu abeegendereza abatalina bulwadde bwa bulagajjavu alwako mu ssala, awanvuyako mu ssala. Lwaki? Kuyitiriza kusoma Qur'ani, kusikako mu Qur'ani ye na kuyitiriza adhikaari zaleeta oba ezireetwa nga nabbi bwe yasomesa mu buli kiyungo. Era omuntu w'otegerera nti alabika obulwadde bw'obulagajjavu bwamukwata, kwanguyiriza ssala. Kubanga essala oyogera na Allah, oyogera na mugagga, oyogera n'eyakutonda. Ekikupa kusanga gw'olaba nti waliwo ebigisinga by'ogenda okukwata, kino kumalo kyetakkuluzaako. Essala sitwetakkuluzaako neetakkuluze. Essala tuyina kugifiiringa mu mubiri gwaffe, mu misuwa gyaffe, mu musaayi gwaffe. Essala eyina kufiiringibwa bufiiringibwa nga muli ogiwulira. Lwaki? Eteekawo bondi oba eteekawo enkolagana wakati wo ne Allah. Oyogera na Allah, iyyaka na'budu, gwe gwe tusinza Allah, wa iyyaka nasta'in, oli mu kuwera mu maaso ga Allah. Embeera eyo bw'ogitegeera yandyetaaza okuba buli essala, kubanga olina gy'olaga, kubanga oddayo kaduuka ago ku mudaala agwo. Tomanyi bukulu bwa ssala kyekigikubabuza, oli mulagajjavu. Nga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, byosoma Allah Qur'ani omuntu gy'asoma mu ssala giwuliriza. Mu suratul Fatiha khassa, bw'oba otunuulira suratul Fatiha, ensoma yaayo buli agisoma mu ssala osoma aya Allah ng'akuddamu
الحمد لله رب العالمين الله نقد حمدني عبدي مدو أن تندرزا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مجدني عبدي ومدو أن سوسا سكرو مزا naye ebyogamba Allah nabiddamu ku swala gyosomya akayirimuko alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin yahkumuna man sallallahu Allah ngane yagenda ddamu bwate kuba speed eyo akayirimu kakongo katwala Allah era ngane yakkiriza waliwo swala ezizingibwa malayika eza records negizingazinga nga bozingazinga ekigo ekyota kyayagala nezigikasukira eyo sirina gye tugitwala efaananye n'eri nabbi gye yagamba omusajja nti tosadde ddamu tosadde ddamu ekireeta ekyo kiki gafula bulagajjafu agambye Allah nti ikhtaraba linnasi hisabuhum naye okubalibwa kw'abantu okuyimirira mu maaso gange mbabale akana n'akataano kusembedde kuli kumpi wahum fi ghaflatin mu'ridun naye bonna bali mu bulagajjavu obutagambika tebamanyi kufuna wusu abakyala be balina ba haramu bakyageya bakyabba bakyali bensi bakyali mu musiki Kurane bakyagifuula kyakuzanyisa waliwo obuwala obweteeka ku mikutu nga kesiize lipusitiki ne kopagaalo ne lumayini nga abasomi ba Qur'ani kasoma keemoola we katta olusige katere kafuna abalenzi Kurane omugaso gwayo si gwegwo bakatene nti kahajati kasomi ka Qur'ani wallahi ofuna musango Allah tayinza kusanyuka ng'okoze otyo era sijjako wakibaga nti temukikola abo abasuubira okutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah nga balina empeera z'okusoma Qur'an temukikola kikola kya bulagajjavu oba olagajjalidde Qur'an gwe bw'ogifuula nti ebigambo ebyo ogenda byeyambisa kufuna basajja ogenda byeyambisa kukulaba nga bwe wagoogoka temukikola omukkiriza takikola naye ate mufaananira mu bifaananyi kuba oli ateekako akatambaala n'amyusa omumwa n'addugaza ekisige n'atandika okwemoola nga yeemoolera mu Qur'an kigendererwa ki abantu bagaye nti hajati akooka ekitabo kya Allah mubalaba eyo enkola nfu lwaki bagikola abantu balagajjavu eri Qur'an enkola y'okutimba Qur'ani nfu ogitimbye mu mmotoka ogitimbye mu nnyumbayo ogitimbye mu ofiisi yo okutimba Qur'ani egimu ku migaso gya Qur'ani omuntu gyafunamu oba emirimu omuntu gyafunamu emigaso mu Qur'ani okutimba tekulimu kubanga omuntu atimba Yaasiini awo nemalawo omwaka neyulikayulika okuva ku aya esooka paka ku aya yakutaano nga tamanyi gisoma yatimbi butimbi mwemulabanga mu byokutimba Qur'ani era mbu bw'ogitimba ofuna empeera wallahi kikyamu kikola kya bulagajjavu Qur'ani tebagitimba ngera boolaba abaagaze ennyo mbwe abaagala ennyo Qur'ani oli bwagikwata n'agihaginga ng'ekkwano lyayo limutta n'amala n'aginywegera era tewali mpeera z'ofuna mu kuhaginga Qur'ani n'ogiteeka mu kifuba kyo n'oginyweza ng'omukwano gwayo gukutta ate n'omala n'oginywegera kubanga gw'owulira nga amahabba gakulinye ne ku bwongo wallahi temuli mpeera
situina mpeera ze tufuna mu kuwandiika Qur'ani mu mizikiti yonna ne beggweramu. Kakati eno gyowandiise ku bisenge by'omuzikiti ebeere ng'esomwa ng'abantu basaala oba nga bamaze okusaala, oba gwe kirage nti omuzikiti guno mutukuvu nnyo gulimu ne Qur'an. Era ndowooza bayinza obutabuuka kutimba, bagiwandiise ku bisenge by'omuzikiti bagitimbye, tewali mpeera, teziriiwo. Naye abantu abalagajjavu ebyo ebintu babiwangaaliramu n'abyoleramu abaana be, n'afa abaana ne babikola ne balabirako abaana baabwe be bazzukulu b'abafu nabo ne bagendera awo. Wallahi bikono bya bulagajjavu. Omuntu awona atya obulagajjavu? Awalan tuula osome eddiini busiraamu, bw'onaagisoma ogenda kufuuka muwalimu. Agambye Allah nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al ulama, abatya Allah mu baddu be, abalina enkizo mu kutya Allah mu baddu be bamanyi, bawalimu. Naye abantu ekyobuwalimu tebakyagala. Okumanya tebakyagala si bawalimu. Kiki ekyabafuula obutaba bawalimu? Tebakiwa priority. Ne bakadde baabwe bwe batyo bwe baboola, kubanga nabo tebaali bawalimu. N'abaana b'abaana abatali bawalimu olwaleero bali mu masomero ga St. Bawulu, St. Agnes, St. Bwaki, kubanga yewali standard. Omwana wo gw'otaddeyo Jamiru oba Sumayya n'akula nga byatandikiddeko okuwulira Trinity, Katonda Patri, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo, era yatutaasa. Odidde omwana we obwongo bukyali bwogi, busobola okukwata buli nsonga, omutute mu St. Nagisi. Byaba atandikirako okukwata mu kifo kye yaliradde adhaani la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, bye yalikutte n'akulira ku musingi ogwo, omwonoonye mu ngeri ya bulagajjavu. Iqtaraba linnaasi hisaabuhum, kubaliwa kw'abantu kusembedde, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, niye balagajjavu ku nsonga eyabatonza. Allah yaga nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, suratu Dhariyat ya 5 aya ya 5. Saakola majinni n'abantu okujjako kunsinza. Tosobola kusinza Allah okujjako ng'omala kumanya bwe bamusinza, n'omusinza ng'obeesinzeko ilmu, kukumanya. Obulagajjavu butugaana okukola ebintu Allah nga bw'abyagala. Tolabanga embeera abantu batono nnyo abettanira duruusu zino, bulagajjavu. Omutima gumugamba kyomanyi kimala, naye nga sente zayina bukyanga atandika kukola zo tezimala. Naye essala gye yajja kujajjaawe kitaawe gye yasikira yagisoma ku kitaawe, naye gy'aliko kwanyweredde, tamanyi kwaziina. Kwaziina mukumanyi abadan. Era singa tukolera testi ntuga nti kwaziina, buli muntu atwaziiniremu. Allahu akbar, wala hawla wala quwwatan illa billah. Bw'oba tomanyi kwaziina omanyi ki? Twagenda ne tukolamu awo katono nnyo mugumu ku mizikiti gy'omu Kampala ne mbaga twaziine, leero situgenda kusoma. Abasaaza ab'omu mizikiti
abo muzikiti ogujjudde eddarasa ne baziina navaawo njagala kaabo Allah kiba tikamati swala tikamati swala olina ensingo ng'aginyoola ayaziina ayyana sala ayyana ifana tikamati swala noga subhanallah nga musajja mukulu si mutamiivu si mulalu ayaziina kati oyo bw'aba alemeddwa okwaziina mutwale mu tahiyatu ayinza ogimanyi ng'okwaziina kumulemi tahiyatu agimanyi abange singa tunoonya mu basiraamu bannaddalasa ne tukola feasibility study ne tukola pilot study ne tukola research mu bannakampala ng'ekitundu ekisinga okuba mu duruusu ez'enjawulo abamanye essala okugivuunula okuva ku takbiratul ihraami okutuuka ku salaamu percentage tufuna mmeka mulowooza naawe ampuliriza yadda ndaba wallahi oyinza oddugwamu nga tomanyi kuvuunula ssala lwaki tomanyi kuvuunula ssala gafula oli mulagajjavu ye nga obulagajjavu tebugenda kutaasa mu maaso ga Allah eswala togimanyi byosala tomanyi kyebitegeeza oli mulagajjavu nasalu llaha salamata walafiya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutaasi warahima llahu zamaniya ataase omulembe gwe tulimu naye abantu bali ku byabwe byabwe ate ebyabwe bye baliko babiwadde obudde biteredde ebiganya okuterera babisimbye evivi bajja biremerako era nga balina essuubi nti bijja kutereera walau bada hin naye bya Allah balagajjafu omuntu akeera ku makya n'akola akolera wakolera mukyala we n'agenda ku mudaala wa gyali ne bakola ssente azitaayiza n'omukyala ataayiza yenga bwebabuuza nti abayimujje janaba bamunaaba batya janaba ebyo bizibu tebisoboka birimu ogundi kali olyosi n'obuuza ekibuuzo ekyo amma bamunaaba batya ebireeta janaba mwabivaako engeri gyotamanyi ginaaba bite bisiibule ebimuleeta ogaye bwe nayiga okunaaba nja bikola ki naye kwosula kwosiiba janaba tomanyi munaaba kiki gafula oli mulegajjafu bulagajjavu naye obulagajjavu ndwadde ate ekwata nnyo lwe nakoma okuba wano nabagamba nti singa nga bwe mumaze essala tubuuza oba atusaaziza n'ayimira naga nti seeka twogedde naye ali mu ndeebajja kubasomesa ntegerekese era mbadde mbasaba tugumiikirize musome obulaadi bwammwe seeka ajja asangawo omuntu wano asangawo shaitaani emuwanvuyiza olugendo okuva mu ndeeba paka wano nga lwenkanankana okuva ku booda emalaba okutuuka wano nemugamba fuluma abalimu tebalina buvunanyizibwa kati mundeeba biseera byeswala alinga atabimanyi kakali ate singa omu ku bayimbi abatutumufu abawano oba abebweru
bano bempulira simanyi Chakachaka n'abalala baga nti mugumikirize muyina we mutudde abantu balina we batudde abamu ku bakwasiba obuzindalo naga nti tufunya amawulire evyoni Chakachaka atuuse Rukaya ntegerekesa ekibuuzo abantu bwe baba bakuŋŋaanidde wano nga bafunya amawulire nti Chakachaka atuuse Rukaya abasangawo abasangawo ng'omwalimu ali mu Ndeeba tabasanzeewo oweerukaya abasangawo kati ekyo kiva ku ki bulegajjavu kubanga oweerukaya shaitani egenda neefunza akagenda akabulayo nga kalinga olugalo luno olwanva mu mba era batandika n'oddubala balukutulamu ng'omuntu bw'abala obuladi subhanallah 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 ng'ennyingo ze nga lobooziraba wasooka nakubuuza bw'ova erukaya tobakayabwe awo si wampi naye afunzizzaawo walinga ekiseera ky'engalo bw'ova ekayabwe toba buwama nam ng'era wakyali wampi bw'ova ebuwama toba mpigi nam bw'ova empigi toli nsangi ate bw'ova ensangi awo lutemya lwaliiso toba kyengera owekyengera aba ayingidde wano kati owekyengera aba ayingidde e Kampala wano we tuli owomundeeba nga ate ali Mbalaba owekyengera aba mu kibuga wano ate owomundeeba nga ali Malaba wallahi shaitani mbi efuula ebirungi ebibi nefuula ebibi ebirungi efuula ebisoboka ebitasoboka nefuula ebitasoboka ebisoboka efuula okuzikirira nekufuula okwesiima neddira okwesiima nekufuula okuzikirira mbi kyova olaba nti abantu abakyewa obuwangaazi mu mbeera ennene obuwanvu ng'ate tebuliiwo abatusooka Allah be yasiima wallahi obuwangaazi babusala nnyo ne beefaako nnyo lwaki mu kiseera omuntu wabeerera omunaku kiseera ki webagambira nti tugenda kumunaaza ne bamala omunaaza ne bamwambaza oba ne bamuzinga ng'abadde yeeyambaza ne bakuŋŋaanya abantu ne baga nti abange mukuŋŋaane tumusaalire mukuŋŋaane tumusaalire nga bagenda kusaalira gwe kalekaleko ng'omubi omweru singa obadde osaala zikusanze abantu abakuŋŋaanya okukusaalira ng'obadde tosaala obadde mulagajjavu omulanga gw'abantu abasinga obungi ogusembayo Allah yagutugamba tomwana adamu aga nti lawula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq temuntwala Allah nyongezeyo ennaku ne bwe ziba bbiri kwera ajali esembedde fa asaddaq nsaddaake neetereeze wa akun min assalihin mbeere mubalongoofu bamalayika ne baga nti wala yuakhira Allahu nafsan towunga naawe Allah tayongeza ati tagaba bonasi idha jaa ajaluha ajaliyo bweba etuuse tukutwala kyagamba Allah nti awla laka faawula bwe bamala okukubika ekiggwana kyekyo byokoze biba byebyo summa awla laka faawula oluvannyuma kyekyo ddala kyekyo mwetereeza obulamu bw'ensi buwoomerera nnyo naye Allah yatugamba nti yali agamba nabbi Muhammadi ng'agamba nti walal akhiratu naye akhira khairun laka yesinga min al ula okusinga edduniya wala sawfa yutika rabbuka bw'oba tewayina bulwadde bwa bulagajjavu Allah agenda kusasula fatarda ojja kusiima
ayinza tulimba Allah fatarda ku muntu ayefaako n'atalagajjala ajja kusasula fatarda ojja kusiima ye tomanyi kwaziina nze nyina abasajja abakulu bendaba wallahi nga baziina bamugamba yaziina Allahu akbar notya tuga katono ku nsi akolako ki akola ki njagala tumalirize nga mbagamba nti obulagajjavu bulwadde nja kutereeza nja kweddako nja kwenenya nja kutabuka nabaga nti abantu balaganyisa okutabuka ku mateeka g'owekitiibwa Allah wiiki negwa omwezi negugwa omwaka negugwa myaka 5 10 15 20 3 owekitiibwa Allah okufa ne kumusemberera oyo era amawulire g'okufa gwe ne gasaasaana afudde tatabuse naye ng'essaawa yonna abadde alaganyisa okutabuka aye eno ngisomera nnyo abantu kubanga yemu kuziteeka abantu ku bunkenke abasomi ba Qur'an yagamba Allah nti walakad dhara'na jahannama kathirin min aljinni wal ins yateekerateekera omuliro jahannam abasinga obungi mu majinni obusambwa obuyembe obuteega obuzimu bwa muliro lahum qulubun la yafqahuna biha kubanga balina emitima nga tegisengejja walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha nga balina amaaso tebagalabisa bituufu walahum adhanun la yasma'una biha nga balina amatu tebagawuliza ulaika kal an'am bawangala balagajjavu nga balinga bisoro bal hum adall naye ate baali babisinga ulaika humul ghafilun abo bebaali abalagajjavu ku nsi Allah bwati bwagenda obbasasula muliro tayagala balagajjavu Allah bulagajjavu bukutwala kubo eririna n'emifulejje nga gazi bulungi si lya mukwesese ate si kawunjuwunju obulagajjavu kubo eryoyolefu obulungi erikutwala nerikuggusa ku muliro mubwewale tubwewala ddi kunyiikira kukola Allah byayagala nabiyullahi yusufu sallallahu alaihi wasallam yeraliikirirako nga Allah alaba amusumululidde ensi buli kyakwatako kijja nga bwakyagala buli kyakwatako kijja buzi olwaleero Allah bwe bukeera ku makya n'akusumululira nga bwasumululidde basumululidde balina ebyobugagga bye byekuŋŋaanyirizaako tebabimanyi era lyessanyu gye likoma n'okutalama gye kukoma n'okkuba ku mitwe gyabwe naye ffe twajja kwe kukoma omu ku banene abaali babadde wansi w'enjuba Yusufu yatuula wansi n'aga nti rabbi mukama wange Allah kad ataitani min almulk gwe wampa obufuzi buno bwendimu wa allamtani min ta'wil alahadith nonjigiriza n'okuvuunula endooto yali Yusufu nga yayogera ebyo mu sura ye12 yitibwa Yusufu aya ya 11 fatira as-samawati wal ard nannyini kutembeeta na kutandikawo na kulabirira ggulu nansi anta waliyi fi dunya wal akhirah gwe munnange gwe nyanjulira ebiba bintuuseeko mu birungi ne mu bibi kuno ku nsi ne ku akhira bw'amala omutenda n'amatenda ago oba n'ebitenda ebyo yasindikayo fayiro ye naga tawaffani musliman nkusaba onzijulule mu nsi nga ndi musiraamu ani asaba nabbi asaba gwolinda ki
nabbi bw'aba atidde ate ggwe kubanga bali obukkiriza bwabwe bwali mu musaayi atidde ng'ate nabbi bw'olabero singa olaba abaana b'embuga abaana ba fast family nga batandise okukuŋŋaanya emmere ne bagaa nti enjala egenda kubawanya muwadde akatebe tomanya nti taabu egudde kati nga gwotalama oganja ekijja kijje naawe olina kwefaako noga nti bano kye bakoze tulabika tusemberedde akatyabaga kanene naye nabbi abe nti tawaffani musliman nkwegayiridde Allah nkusaba onzije mu nsi nga ndi musiraamu wa alhiqni bissalihin ongatte ku balongoofu nabbi atidde nabbi bw'aba atidde gwe bw'otati oba mukakanyavu kubanga omuganda alina hadisi ega nti embwa bwegoba ow'ekiwempe gwe bwe weekazaakaza ow'eddiba n'oganja kuyita oba weewaddeyo kuba bw'eba egobye ow'ekiwempe ow'eddiba simanyi nti oyinza okugisemberera twetereeze tusabe ow'ekitiibwa Allah tukingirize obulagajjavu bubi naye nga buli mu bikolwa byaffe obulagajjavu buli mu mazambi ge twekuŋŋaanyizaako obulagajjavu buli mu kukeereesa kwenenyeza Allah obulagajjavu buli mu mbeera ya butasoma ddiini busiraamu obulagajjavu buli mu mbeera ya kwesaasira butakola Allah byayagala ng'osaasira weesaasira nja kukola ennaku zikyaliyo nja kukola zikyaliyo obuza mmeka Allah yadda nti ogenda kuwangaala mmeka mu nsi ovudde mu nsi Allah jalla wa ala ganti lakad kunta fi ghaflatin min hadha bamalayika abakunonye ng'omaze okuwoggana ng'omaze okukaaba nti nyongezebweyo lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin Allah ganti lakad kunta fi ghaflatin min hadha obadde mulagajjavu ku byotandise okulaba bagamba omuliro gye guli ogulabye bagamba bamalayika gye bali obalabye abakunonye otandise okulaba gy'olaga kunta fi ghaflatin min hadha obadde mulagajjavu fakashafna anka gitaaka fabasaruka alyawma hadid nojjibwako ekifo ekibadde ku maaso go nga tekikukkiriza kulaba ebyo Allah bye yalagaanyisa abaana Adamu olwaleero otandise obiraba naye ng'obirabye when it is too late for you to repent, to make an increment on what you have, to move on, to add on what you have. It's too late for you. Twetereze nga obudde bukyali, twetereze nga tukyalinayo akadde nebikaba katono, kubanga singa weeterereze essaawa eno ne weetereza ne weenenyeza Allah n'onyiikira, Allah atunuulira kadde ako k'osembezzaayo ebyasooka n'abikusonyiwa. Naye singa anakukwatirayo offside ojja kuba ozikiridde. Tusabe Allah atutaase obulagajjavu. نسأل الله السلامة والعافية وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله الجميع لما يحبه ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.